So minti yono. So no minti alimu akalungu ka mensa. Buli ddagala lyonna libakola tukozesa litumira oba liwonya mutwe oba alusaazi bateekamu minti. Kuba kano ka minti kayambako eddagala okutambula mu mubiri. Gwe mugaso gwako nti noba obadde totuuyana otuuyana. So ono minti abantu basinga teeka nnyo mujjajja ku caayi n'ekisubi ne mudalasini bye bisinga okuba common ebyo bisanga buli wamu naye kano tosaba n'entangawuzi naye ng'ate entangawuzi oyinza ginywa nnyo n'ekulwaza. Omuntu alima spices wanjawulo n'omuntu alima vegetables. Okay, why? Because if I can remove here and I get like 2,000 ono wasukuma week ajja kuba yitaga space ennene okusobola okulima wana ja sukuma week ow'enkumi 2. Juka katwogera ku muntu apangisa omuntu landlord gwagenda okugoba alina ka space katini wadde apangisa naye tasobola kulimirawo sukuma lwaki tagenda mu gundi ya spices kuba bo buno buntu babutwala on daily basis. I see. Okay. Daily ate nga abantu bebetalidde nnyo bulima. So nkwaniriza ku Atalk with S Media Uganda mane dobozi na Brime Esther tuli wano ku Atalk with S. Wampya kwa ino channel, please subscribe, like nga commenting nga bweri nkola yange tuli mindset kyo tuba we inspire chenjagala omanye woba wali wano ku S Media tubera mu inspiring tubera mu kongerako value to our country and actually to the society. Kitegedde. So ndi wano tuyinza okuyita nti tuli wano mu farm, urban farming. Okay, so oli ewaka oyina space naye ononyayo second hustle, ononyayo ekintu ekyakyo osobola okukolera ewakaawo. Wano we wantu awatuufu okubeera nawo okubeera tugenda kuba twogera ku bintu bingi nnyo. Nsanze omulimi mu ghetto Kamoocha. How are you? I'm fine. Obulamu bugamba ki papa? Obulamu bulungi mpozi mwezi. Nesimye okomawo mulungi ogwokubiri. Yennyabo. Obulamu bulungi. Obulamu tugezaako mpolampola nga omanyi mu get how we survive. Oh yeah, you survive. Tebera jani nyangu. Zero, this is my first time to come to the ghetto. Ngenkuba etonya. Yes. Naye byembadde mpulira nga si byensanze because nsobodde okuyitawo n'enzijeno. Nenga mwe balekola. Tugezaako mpolampola. Yeah, soka first introduce yourself. Abantu bagambe biki byokola tutandike. So amanya n'eddoboozi bampita Bogere Muhammad AKS Konto okuva no mu kitundu ky'e Kamoocha nga batuyita Nkumbi Terimba Initiative Limited with Turn West into resources ebivunda n'ebitavunda kubanga ffe tukkiriza nti ennaku zino ebbula ly'emirimu weriri mu ggwanga ebitataganya embeera y'obudde nga amataba nabyo weebiri mu ggwanga ate n'enjala weeri mu ggwanga. So tukoze tutya okubanga tukozesa ebintu bino ebivunda n'ebitavunda okubanga tutondawo emirimu nga tufuna n'ekyokulya ate nga tutasa n'obutonde bwaffe. Yes. Webali nnyo. Otandika otya project ino? Wofuna otya idea etandika ekintu kino mu ghetto? This project? Okusookera ddala twali bavubuka abayaaye nga tunywa walagi tunywa enjaga ne tugenda ku street ne tukuba abantu ne tubajjako ebyabwe. Naye twalinga tugenda ku street ne tukuba abantu abakyala abaami ne tubajjako amasimu gaabwe ebbaaga zaabwe kubanga gwe mulimu oguli common ene waffe mu ghetto. Bimwakolanga ogwo guli common nnyo nti n'abaana abato bolaba nti myaka 10-12 nabo batandikiriza okubikola. So bannaffe bangi be batta ku myaka emito, myaka 18, myaka 2, abamu babasibye. So twagamba kiki tuyinza okukola kati nze okukyukamuko bankwata kati we nali mu kkomera neŋŋamba wenva mu kkomera kuba ebyaliyo nabitegeera neŋŋamba wenva eno nina okugenda nkyuke. Biki byalaba mu kkomera? Mu kkomera nalabamu obulamu obutali bulungi nti eno ebweru oba n'eddembe newoba toyina ssente newoba toyina famire eyo newoba toyina ŋŋanda zo osobola okuba n'emirembe naye mu kkomera tosobola kuba na mirembe kuba teri muganda wo teri mukwano gwo abantu bonna babeera bapya ate bakusiba n'abantu abalina emisango egy'enjawulo. So okutulugunyizibwa teweebaka emmere tegira mu budde oba si eno gy'ogamba nti omuntu alidde yeeyagale kwegamba
mukolera ku pale mubanga oba nga wonagamba oba ekintu kyolunda mu faamu gwakirowooleza nti niyo kitwala kati kirye kirina okugumiikiriza teweebaka so nalaba nga tulina okukyuka bwamala bbanga kimukomera mukomera naliyo wiiki emu kati kwala wali okoze ekyokukwata wali obye wali okubye era zaali keesi ezo zezimu wabba omuntu we twali kikoosi kati nga oli wabba jjukira mubeera mwenna kati bwe banoonya oli mwenna balina obbakola mwenna abakwata bagamba bali waliwo ababbi so bajja banoonya we tufuna ono tusobola mufunira akabala 5 kuba kati ffe kino ekitundu kye twakuliramu Kamoocha yes Kamoocha Kyamuka Bukoto tukulidde mwana wonna Naggulu so ate ng'ogenda olaba nga kumpi abayaye gye bava abasinga Kawempe okitegeera kati Kawempe erabika yesinga ne ghetto mu Uganda yekyasinza abayaye so be baana betukuze nabo nzijukiza omusajja mu yali ankwana nemugamba nveeyo Kawempe kazo bwayise teyaddamu kuba yatya so ebintu ebyo yali wiikemu bireetedde okubanga ekitundu kyaffe bakitya okubanga obuyambi tebutuuka eno abantu bangi abalina engoye nga tebagala zisuula naye nga bandiyagadde baziwa abantu bomu ghetto naye olwa sitooli n'ekifaananyi kye balina mu ghetto balaba nga tebasobola balaba nga balisikinga nnyo so kati twagezaako mu 2018 twatandikawo pulojekiti y'okulima mu Bukutiya tugende mpala basobole okututegeera obulungi anyway gwe wenna ali ku S Media please subscribe to this channel likinga, commentinga, sharinga. We are here to inspire. Tuwano okulanga tuongerako value ku society yaffe n'okulaga nti ebintu bisoboka. Look at this man. Nga wetugendera ddala maaso. Mwana muto akunnyonnyodde yali alina byakola ebitali bulungi ffenna tusobola okukiriziganya nabyo nti byali birungi. But project gyali mukola essaawa eno nnene okitegeera. So kitegeeza ki gw'oli waka olina space otya okutandikawo ekintu nga kino. Oli eyo tobitegeera weekyaye so nkusaba beera kweno channel tugenda kuba tugattako ku society ffenna subscribe likinga commentinga nkomyewo gy'oli mukama wange so ovudde mukomera wiiki emu olabye ebintu bingi obwongo obuzukka butya idea otandika otya ogifuna era twali kati mu 2017 awo nga nkyasoma awo waggulu awo waliwo ekitongole baali bakita Yuandai abazungu bajjangawo nga waliwo abavubuka bakola ebyengatto kati nga waliwo mukwano gwaffe Omumerica twali tulina mukwano gwaffe Omuzungu naye ng'era omanyi bano abazungu tafuuka mukwano gw'olunaku lumu lyali bbanga ddene kati n'atugamba mumanyi mwe muli mikwano gyange kambalage engeri gye tunoonyamu ssente n'agenda ku Google n'ateekamu akagambo how to recycle plastic netulaba ideas nga tusobola naffe zikola how to recycle plastic from Google netulaba nga ebintu bino bibimu byebakola tusobola obikola wadde nga mu material obumu tetubulina oba machines ezimu tetuziina netugamba katandike ne zino ebitatyagisa machine tulabe oba tunatukyusa ekitundu kyaffe netutandikaawo mpolampola netwenyigira mu plastika tuzimba netweyi y'obucupa eyo mu losti kati awo netutandika okubanga twagala tutandika okukolera community yaffe kubanga community yali yatukoowa batulaba nga ababbi netugamba how can we give back and how can we buy that love again so netutandika okubanga twenyigira mu ezo project tulonda obuveera obwo ne tubuteeka mu bucupa ne tubufuula bloka kati tutandika okugenda ku by'okulima obucupa nga obuveera nga mubugatta mu bucupa nga tubuteeka mu bucupa nemukola bloka tukolamu bloka ezikola zitya twazimba toyi mu losti kale ffe twagezaako okulaga abantu nti akaveera n'oteeka mu kacupa esobola okuba building material akaveera okateeka mu kacupa so tufiiringamu obuveera nga3,000 kisinzira obunene bw'ekicupa so ne tubukozesa mu kuzimba so ne tulaba nga tusobola otundawo emirimu ate n'ekirala tusobola okuyambako obutagenda kusima binnya nabantu ne bajjayo ebbumba mbw ate baagala kuzimba so tulaba nga kisevinga obutonde tutandikaawo mpolampola okulima mu buntu bwa plastic nga tulaba tebutwala space
oba oyagala okulongoosa ewantu osobola okijjawo n'olongoosa ate n'abantu ne tulaga nti bali interested so netandika okusakira kwa ban farming olimira otya wafunda awo waliwo omwami bamuyita Mavo wa Ghetto Research naye ne tujja ne tumwegattako netandika otambula ono wa Ghetto Research neighbor waffe wano kati so ne tukuŋŋaanirawo ng'abavubuka netutandika okuba nga tweyiiya mpola mpola nga omanyi ebintu bya project ebiyitirawo ssente bisobola otwala ebbanga so ng'olina okugenda eyo n'oyiribamuko ku site olyoka okoma ojjukira oba toyagala kuddamu mise gye wali okola so kanoyiribamu eri nogaa kukomewo kati awo ne tugamba twali tuyita ba Columbia base netugamba katukyuse n'erinnya waliwo omukwano gwaffe yajjaawo n'atuwandisiza erinnya ly'ekitongole kyaffe ekyankumbi terimba we twamala awo Plan International yali emappinga abavubuka be naakola nabo bali mu climate change ne waliwo program bagita Safe and Inclusive Cities we twayingirira ne batandika kati ate okuorganizinga zi workshop about crime, violence, zijja zitya, how can we prevent so nakyo nekituyambako kukyusa mindset zaffe instead of kuba ffe violence okukozinga violence ne criminal okubeera ba violent ne ba criminal personnels katubeera at least ba safety champion so batu employing nga safety champion nga tubulirira abavubuka tugenda mu gate ez'enjawulo tubabuulirira muve ku biragalalagala mutandikewo project nga zino tutandike kati okuva mu bino okuba abavubuka nga tuli bangi naye nga tetulina kituvaamu nkiraba so Plan International yalinga organizinga zi workshop ez'enjawulo ngera abavubuka b'enjawulo abajja so kitegeeza oyigira ku muvubuka ono naye ajja kuyigirako ajja kuba alina kyakola ki kyakuyigirako agenda akikyuse so kiyambye nnyo okuba nga tukyusa obulamu kuba twali tutubimanyi muorganizinga mutya ekibiina muorganizinga mutya group structure mukola mutya policies ezikuuma ekibiina so byonna byonna abaplan bazinga organizinga zi workshop ezo azituyambako okukyuka so kakati ebyo byonna tubiwulidde tuli wano mu area yo kubanga tyolaze nti kati wano obeera era womala all your hours wokola kakati eno project wasalawo okola urban farming right naye specifically spices and herbs kibantu kye batamanyi ku spices abantu kye beetaaga okumanya ku spices ekisookera ddala wenjogera ku spices bye bino ebintu ebituyambako kusupportinga immunity yaffe oba nga wogamba nti wendya go food nja kuba oba nina amaanyi oba energy wenalya protein omunja gejja oba nja kunyirira so nezino nutrients tuzimisinga eziri mu kimu spices ate bwana abantu spices bamanyi nga kotimiru bamanyi mujaja bamanyi dalasini nene beerabira nti waliyo ebirala spices endala nga mint akola atya mint alimu ekirungo kya mentha tusobola okugenda nga tulabako one by one yes okay producer tutandikirewa meat wali eno family ya mint wano oregano ntandikira wano tudde ku rosemary kale kati meat aliwa ku bino so mint yono so no mint alimu akalungo ka mentha buli ddagala lyonna libakola tukozesa litumira oba liwonya mutwe oba alusaazi bateekamu mint kuba kano ka mint kayambako eddagala okutambula mu mubiri gwe mugaso gwako nti noba obadde totuuyana otuuyana so ono mint abantu basinga teeka nnyo mujaja ku caayi n'ekisubi ne mudalasini bye bisinga okuba common ebyo bisanga buli wamu naye kano tosaba n'entangawuzi naye ng'ate entangawuzi oyinza oginywa nnyo nekulwaza ulcer oba omujaja oyinza oguyinnyo neweerabira so buli kintu kirina advantage ne disadvantage naye ate ono mint ye talina disadvantage yonna yes tugenda ku Google newe ogenda ku Google yes kati yewe omunywa
Eza notuuka ekiseera ng'ovaamu kawo ka mint. Ebintu ebyo naawe okanywanga ovaamu kawo ka mint. n'oba oyogerayo n'oba oyogera kati nga ffe bano abavubuka ate kawunya bulungi bannange simanyi kakunyekunyo kawulire bulungi awulire bulungi Mentha kati bano abavubuka baffe ab'omu ghetto abamanyi okunywamu bino ebya Bobi Wine eby'omukulembeze kasita omala okukanywamu n'ogaya buno bukola busatu ne woyogera ne Prime Minister tasobola tegeera nti olina okozesezza ku kantu kaffe kali kubanga jjukira enjaye w'oginywa egenda mu byenda n'ebeera part of nga wogamba nti oba olidde ekintu part of digestion nali nginyweddeko naye kati nagenda ngikendeeza kati abantu tuba tubannyonnyola engeri gy'oginyonyolamu omuntu ala ayagala kumanya nali nginyweddeko kati abasirikale bwe bajja mu ghetto baganye tuwunyiza ku mikono awulire oba owunya enjaga kati ffe twalinga bagezigezimu ng'akakwata n'ekateeka mu mikono ne woowunyiza okumala omwaka mulamba ajja kuba ogamba taginywedde tanywanko ku njaga so si kye ŋŋamba nti tukozese naye kalina Mentha eri strong nti n'oba onywedde walagi n'okwata obukola busatu n'obugaaya jjukirako kagenda mu digestion ne katambula buli wamu so nti newoyogera n'omuntu oba tuvaamu kawoowo kabi so this is mint different family you have chocolate mint you have spearmint chocolate yabeera bwati era anyway kawunya ddanga chocolate so ono spear so tulinawo ne bush tulinawo ne lemon grass so lwaki tubalaga ebintu bino nti eno nnimiro kati tuli mu nnimiro kye tuyita urban farming abantu abamu bamanyira kubeera n'ettaka olinagamba nalitandise naye kati njagala otunuulira ekifaananyi kino kye tuliko wano bino what do you call it? It was a mushroom house. No, eno space kiringa kisenge but now olaba kuliko ennimiro y'omuntu ono y'omwami ono simanyi akatale kali katya ku buntu buno tubutunda mu grams tulinamu bana bakola chai twabubawaako kati babwagala bajja ne bagula mu grams how much 2000 on a good day ku lunaku olulungi osobola kukola sente meka on a good day tetulina kale bwetaagamu space to make more okay so kati we are able to make like 5,000 yes naye this is a continuous plant nti for me I keep investing here I sell it will keep growing ate n'ekirala tubadde tukoze urban farming wano ya mirundi mingi different types of urban farming naye ogenda okulaba nga omuntu alima spices wanjawulo n'omuntu alima vegetables why because if I can remove here and I get like 2,000 ono wa sukuma week ajja kuba yeetaaga space ennene okusobola okulima wana gya sukuma week ow'enkumi 2 juka katwogera ku muntu apangisa omuntu landlord gwagenda okugoba alina ka space katini wadde apangisa naye tasobola kulimirawo sukuma lwaki tagenda mu gundi ya spices kuba bo buno buntu babutwala on daily basis daily ate nga abantu bebetalidde nnyo bulima ate nga muziri by the way ziri ensi ezakulakulana tebalima bino bisukuma balima spices zokka ze basinga okulima yes nze eri saalabayo nnyo nnimiro za sukuma Denmark teri nnyo saalabayo nnyo mbusimanyi ono spinach abantu babuulira Denmark waliyo kimyeyo ki Denmark nafuna chance neŋŋenda twali tugenze kuwangana amagezi tukoze kyo taasa obutonde kati nga nze tubalaga engeri gye tukikolamu eno organically nga nabo batulaga engeri gye bakikolamu eri mu ngeri yaabwe kuba bo bali mu maaso nnyo ebibuga byabwe byakulakulana okurecyclinga oba okutaasa obutonde oba okumanaginga kasasiro nga wogamba kya nnono buli wogenda waliwo dustbin kati bo banyonyo sigala dustbin za sigala kwe ziri ku street naye obwo bwabalimu okukontrolingamuku obuntu bwa sigala naye bino ebivunda balina beans buli wamu wadde nga nabo bamixingamu naye bo okurecyclinga n'okumanaginga waste is a culture
eri Yeah. okay Ate ogenda otunuulira nga Denmark yensi ekyasinza obugagga kirabika ku nsi yonna nsi ntono naye kigifuula engagga weba esazeewo nti Russia tajja yita wano ate Russia si ye second world gundi alina wasobola omugamba togenda yita wano Russia n'akola ki nadda emabega okitegeera kyekimufuula omugagga so Denmark eyimiridde ku byakulima wadde bali mu tekinologi bakolagana amasanyalaze g'empewo wind turbines baziina balina ebyuma ebimeltinga plastic naye kisinga obbawa ssente byakulima lwaki kitegeeza ngano we tukiyita nti farming is the backbone for the world meaning okulima kintu kikulu nnyo wano by the way bastudenti bawano baba bavubuka bawano bebakyagala emirimu gya office naye eri abavubuka bali mu strike nga bagala kufa emirimu gya office bagala kudda mu byakulima so atulaba ku S-Media oyize eki we are here to inspire tuli wano okulaba nga tugattako tuli wano tubadde tusoosedde wano tugende ku nnimiro yaffe endala so wena ali wano by the way oyina nakwebuuza spice zino ozijjawa omwami wuno wano kamoocha enamba y'essimu egenda kubeerawo wansi you can contact they do deliver oba gwe wenyini n'ofuna chance engeri gyenkulaze nojja naawe ne weekakasiza tebalina buzibu kukyala we don't have problem and people the moment they see you with us next time they can protect you okitegedde ekintu ekyo kati nze nafuuka mwana wa kamoocha so katugende mu maaso tubadde tusookedde wano as we tulabe tukikola tutya amabana ezeze engoye so kati wano tuyinawo onobita lemon balm onakola atya lemon balm naye mulungi nnyo ngabunya bulungi kati kakola katya kano ka lemon balm nawo kakutya ku chai mazzi gakunywa kugamba kakakanya wobadde onyizeemu kugamba it brings you back to your minds kekamu ne ka minti bwonna bukola kyekimu lwakuba nti buli omu abaako ne tesiti ye ey'enjawulo kati ababitegeera asobola okubeera ng'agamba nze kali sikaagala I prefer this kuba bamanyi kikakola nze byonna okusinzawo biri kaliyo kakozesa okusenya amannyo in case oba tolina kubanga era bakateeka mu cologate nagambye mentha kati ekikateekesa mu cologate kwosobola kutambuza pests ziri munda zikiringa ejjamuzi ziri bulungi so kati era nekane era kikakola era wotunulira wali eddagala libakoze mu kantu kaneeno eyamanyo it's a Colgate nakalaba Colgate abakozesa owa chako kwekali akamuli kano kwekali so nkalabako so some people ayinza okukalaba okwo naye nga takalabanga kunga oli abatabifudde kati olaba okyogeddeko obwongo wange buzzeeyo nenzijukira nti nawe nkalaba so obuminti otera obulaba nnyo ku bipande eby'enkoko nga buli ku mabbali awo nolabawo bulosimary naye oli ayinza okuba akalaba wali naye nga takalaba nko wali nga kakola tamanyi even how to plant it like it is the same in Denmark kati osoboka jeyo tulabe garden garden balabe so bwekati bwekali you see kakati omuntu waba akaguze oba omuntu akafunye ayinza kaprotectinga atya okula kakula katya ebintu ng'ebi so ekisokera ddala kalina okubeera ewantu nga kafuna amazzi kubako kafa amazzi nga tukawadde mazzi mpozi n'ettaka tulina okufaayo nnyo ku ttaka kiri tusimbako si ttaka dena nedda tomala gateekako ku ttaka kubanga ennaku zino chemical zayona n'ettaka lyaffe that's why we always prefer abaagala okutandika okulima you can come here netugamba gundi alina ettaka eddungi maniwa jangu wano naye abantu abamu ajja lw'okuba alabye ekyokola nagenda nagamba mama gundi atera okwokera wali kasasiro ate bangamba n'ebyakasasiro bikolanga maniwa naye nga tomanyi bibaddewo bbanga ki ojja biteeka mu plant yo efe so omuntu asobola okegulira eno eba garden eba ya 15 naye wogenda n'ogisimba efaanana bweti egejja kiteeka mu kicupa efaanana bweti eba egejja era keekamu ne kano nkalaba kati wano just tubuteeka in small garden so that kati kano meaning abatulaba kano kakola for small gardens nego oyinza okuba olina space yo olina olujja plastic bottles right now tubadde tulaga ebicupa bya soda you know bibino ebicupa bya soda ebyamazzi
mwe muli gardens. Yeah. Mulimu obuveera bubuno. Obwa butto. Okay? Gardens zino bano tulina ka space, tulina space. Yeah, naye osobola okuteka ku kisenge. Yeah. Now this is the space. Yeah. Then oba gwe uyina space yo wansi. Yes. Ofuna ebidomola ebinene, ebicupa, ebya plastic. Ebintu bya monitor ebyafa. Monitor zino ezedda. So n'obanga ukola ki? You have your gardens. Yeah, okay. So kati wantumazeewo, right? Yes. Tulinawo ne ka oregano. Kakola kati awo. Kano oregano kawonya infections both in men and women. Infections. Yeah, infection. Kati abakyala balina infection. Okafumbira ku mazzigo ne gajja bulungi. Mulimu ka mint. Yeah. So wherever you go for susuling, when you are cleaning yourself, use that water. Okay. Yeah. Otawaza. Okay. Akala n'okabira ng'okanywera ku mazzi g'okunywa ne ku chai. Infections ojja kuba zigobi. Daga lya bwerere. Jangu ofuna akantu So they are kasimbe waka. spices, but also they are medicinal. Okay. Yeah, they are medicinal. Yeah. Kigambo nkiwulidde wano. Tudde kubiriwa. So tulinawo ka oregano, I mean ka thyme. Kano nawo kalungi okuteeka mu spices zo ofumbye. Don't mind about our shoes. So bamuyita thyme. Okay. Thyme mulungi nnyo, for example bana batalya bunzaali. Okwata kano n'okwata kano ka mint n'oteekamu oregano. Tojja kwagala kulya bunzaali bulala. Okateeka muri ng'ofumba. Yeah, mu vazo. Okay. Yeah. Okay, kwata. So they are same gardens. Tugenda kuziteekawo mu bungi. Ndaba zino nyaanya ki? Zo nyaanya tugenda kukyusa gardens ezo. Zino gardens. Okay. So tugezaako kulaga nti naawe ali ewafunda tulina olimira nyaanya oba mu kitawa kyonna oba mu kicupa nga woli wafunda nnyo osobola okukozesa ekicupa kyo kino bwoti. Eno sente tugikoze okwavestinga ennyaanya wadde nga oyinza obutavestinga ng'oli alimye wansi naye era mulimu omuntu ali interested okulaba ng'ennyaanya weekula emulisa etya oli otya ennyaanya eri organic. Okay. Yes. So tuli wano ku Talk with Essie. Please subscribe to this channel, liking and commenting. And don't forget, we are here to inspire, we are here to add value, we are here to uplift. Okitegedde n'okulaga nti bisoboka. Go and now I just want to show you nti ebintu bikola ki bisobokera ddala. Okitegedde ekintu ekyo tuddewa mukama wange. Nina ebintu bingi nnyo bye ndi mu kulaba wano nga naleeta zo bimanya, but let's first. Tulina wano rosemary. Ono rosemary mulungi nnyo, ayamba ku brain booster. Ayambako oteeka mu nva, oteeka mu muceeri n'ayamba akawoowo naye. So bino ebintu ebimu kasola bekitu nga bakyettanira nnyo abantu kirimu eddagala. Waliwo oba olaba eddagala nga lirimu ka plant konna. Nonyeza nnyo ka plant ako singa okafuna. Kuba ke kaba kalimu ebirungo byonna ebireetera enkoko eyo okutesitinga oba ebireetera ekintu ekyokuwona. Obuwooma. So side za wano tulinawo local herbs. Local herbs nabawo ekigaji. Nabawo ekigaji kiwankulata. Tulinamu kayayana. So this is all urban farming. Yeah. Urban farming tutegeeza gwe omuntu ali somewhere nenga uya wali etazo kubako kyokola nekikuyamba maybe financially oba no kumobulamu bwo nga buli kumuzuli. Noba bino ebintu ogenda bigula ku bantu bili so expensive. Yes. Surprisingly. So bino endimiro ziri 1,500, you can have it at your home. Noba nga ate weyagala katuddewa badde njagala kumanya gundi ezo ziri muki. So kati mu butanka oteka abantu gwe bayita kasasiro. That's different. Tubaita material. Yes. Kasasiro. Nga olabye omukyalo yazze n'ayitawo. Yeah. N'ayita ebikuta by'amatooke. So eno project bagiyita Black Soldier Fly Project. Yeah. Tuyambako tukozesa envunyu okusobola zisobola okulya kasasiro zimujjemu ekyomugaso mu nnaku. Okay, we go on. Mu nnaku 14 ku nnaku 18 zino envunyu ziba zimaze okukula. Tuzaawo ne tufuna maniwa ate ne tufuna emmere y'enkoko. Emmere y'enkoko, emmere y'ebyennyanja, emmere y'embizi. So you mean abantu baleta kasasiro eri yonna bwe ne bamukuwa? Yeah. You turn this waste into gold. Yeah. Ofunamu omulinde ennaku meka? Ennaku 18. N'avunda. Yeah, nedda zino envunyu lavi ze zimulya mu nnaku 14. Kiringa wona agamba nti
ngenda kulunda enkoko naye enkoko erina okulya emmere wemala okulya emmere ekule mu bbanga bweti ngitunde bwotyo oba okibaze so kati ne wano otwala kasasiro ne bamulera tusooka ne tumuteeka wano mu butanka n'abanga agondamuko kasasiro tadicomposinga kuba badicomposinga baweddemu ki kitwagala kati twagala aba agondamuko just envunyu eri esobola omulya mangu so kati envunyu zetulunda ze ziri akasasiro ne zimufuula maniwa mu nnaku 14 so kati tulina kali akatimba kaffe kazaawula envunyu akatimba kano baanya banenda ebintu bino tuyitewo twaba kati akatimba kakola katya kati kana akatimba tuyiwa muno nga tuli mu kwavestinga zenvunyu ziyitamu ne zigwawa mu bino bibisiiva wansi kati maniwa ye n'asigalawa waggulu ne tumusolooza tugenda tumukaza omwana omukaza ne tumuteeka wali mu maturation wakulira wali wavaawo nga tugenda kukungula envunyu tuyiwa muno wano mu katimba mu biseera by'omusana si mu biseera by'enkuba kuba omusana gwe gutuyambako envunyu tezaagala musana zaagala nkuba kati nga kati kati tetukungula kuba kati ziba tezaagala mbeera ya envunyu zino lwaki zivaayo mu ttooyi enkuba buli weetonnya ziba uncomfortable tezaagala mbeera y'amazzi okitegeera zaagala ewantu nga wali nga wakalu nga wali nga onagamba nti comfortable zone yazo so kati wano tuzireetawo ku during ku musana musana guba gwasaawo nga tuzavestinga kati tozigwa wansi maniwa n'asigala waggulu tufulaba wansi olabayo bino bifiriji so kati olweggulo tujjawo kano akatimba ne tuzisolooza ne tuzitwala mu tray tetunajja tuwa enkoko zirye emmere ya nkoko mmere ya mbaata mmere ya mbizi mmere ya byennyanja so bavubuka bangi abali mu bizinensi y'okulunda enkoko naye nga babivaamu olw'ensonga emmere ya bbeeyi naddala mu nnaku enkulu emmere yo ya bbeeyi emmere y'enkoko ya bbeeyi sina bavubuka bokka n'abantu abakulu so omuntu asobola okukola that way you can so kitegeeza omulabi omulunzi w'enkoko naye nosho ekkwatako that's how you do kasasiro kuvunda mugenda zirabako envunyu ezo twakungula n'enkoko tushoka tulina n'enkoko zetuteekawo okusobola okudemonstrating okay turabe gundi eyo turabe Brian okutte gundi eno endowooza tuna tumaliriza ajja kukwatayo gundi oba muziyita mutya so oyo ina kasasiro kati eno fridge jasse erimu leakage tuvulaba zino ziri wansi so we are looking for more tanks so next time you are going to come here and at least I'll keep on coming to visit you because I will keep touching Mackenzie wherever because we are going to have working we are going to innovate all of this so tuli mu factory so kati zino zimu zitwakungudde wow okay zezino so kati zezino I touch for you have to touch with gloves next time gloves hata mwinaye okay but this is so kati zezino envunyu zeziri akasasiro oli mu nnaku 14 ne tuzaawula kati ono gwe tuba tusigazawo nga emmere y'enkoko enkoko kweri emmere y'enkoko n'ezino ziriwa ezireetera enkoko ziriwa kyesinga okwagala esinga kwagala kineeno kubanga kati bali bateekamu katono ne bali nabo ffe babaguza kati zino envunyu okuzongerako variation tuzikaza ne solar dryer oba ne microwave okitegeera ne zikala ntuzipawudinga ntuzimixinga muki maize bran so kati bali bateekamu katono nnyo ddala kati ate bo ne bateekamu nga omunnyo enkoko mu efune ebeere stavinge esobole okunywa amazzi mangi ovula abalunzi b'enkoko buli mulunzi w'enkoko akozesa amazzi mangi naye omuntu akozesa envunyu enkoko tenywa nnyo mazzi kati zino ezaffe tezinywa mazzi era ogenda ziraba teri kantu kazinyweramu mazzi ziri eno emmere okuva nga zikyali nto paka we zikuze so kitegeeza ensi gye tuliko tuli mu bbula ly'amazzi
tuli mu bbula lya ssente, so omulunzi alina okuminimizinga costs ate naye abe ng'akifunamu maximizing outputs. Yes. So kati wano zezino ezimu tray. Okay, zoze tray. Okay. So twali twatandika ne buno era buno bwolaba. Era omuntu yena atandika project emu tumukubiriza okutandika n'ekitono. Ojja kujja olabe nze nkoze bwenti nawe okole bwoti bikulemu okumanaginga. Bikutawaanye. So naffe twatandika bwe tuti naye bwe twafunayo akasente okuva mu Plan International Youth Climate Action Accelerator Project to expanding akano ke twatandika nako ka project. So here we just expanded. So kati nga idea yaffe ya tusoloze nnyo kasasiro mu bantu mufunemu ate ssente. Si byakugamba mbuno kasasiro ffe gwe tusuula kasasiro gwe basuula mu myala gwe basuula ekiteezi gwe basuula ku nguudo yenna yena tumukozesa wano. Kubanga ogenda olaba bikuta by'amatooke, ebimu ogenda olaba bya menvu, ebimu bya bibala. So ffe tugamba nti buli muvubuka w'otambula n'olaba kasasiro mulabe nga ssente. Kubanga yengeri tusobola okukreatingawo emirimu, yengeri tusobola okwekalakaasamu nga tukubye muntu yenna nga tulumiza muntu yenna ne mutambuza obulamu. Yes. Katulina waliwo ekibiina bakiyita Eco Youth Development. Fertilizer bamugula ku ffe gwe bateeka mu nnimiro zaabwe. So ogenda olaba nga project ekuyambyeko n'okunetworkinga n'ebibiina ebirala oba ne groups endala. Okay, that's really good. That's amazing. Ogambye ki ekisinga obbasumbuwa? Wano ekisinga otusumbuwa in terms of predators, mmese. Emmese zirya nnyenvu nnyo. Kyova olaba abantu abamu balya emmese, omanyi ekintu ekirya protein ennyo. Baagala nnyo mulimu abantu abalya emmese. Era nange wenkusanga ng'ogifumbye nga zitegedde njirya kubanga biri ebintu ebirina protein. Ate ekintu ekirina protein wekikifuna nakyo kiba kikola kikirina. So wano emmese yekisinga otusumbuwa. Kozi ne structure yaffe eno tetugenda okutereezaamu enkuba kuba tebyagala mazzi. Obibeera mu kifo ekiri soggi tebyagala mazzi. So this is our small industry for fertilizer. Twagala challenging bana bakozesa chemical. Yeah, I'm impressed. Ndi mu ghetto kamocha. Balaba abami babano bavubuka bato bayina eno factory. Yeah, eno factory. Wow. So kakati bino natubirabi. Ne kati ndaba wano amachupa. Kati tulina obugirasi tuli musala obutini. So kati enebera tugikolamu era flower pot. Tufuna seminti ne tukakola ne katuula bulungi ne biranga flower pot. Ate nekirala building material. In case wadde oyagala okubeera mu kafooku nga kalina empewo ennungi. So kati bukola ng'obugundi. Empewo eva eno nga nnyingi nejja eno nga ejja ekola ki. So it's a building material, it's ventilator. Bana balina obumooli. So tukoleddeko abantu bangi obumooli naye nga tukozesa macupa. So wano buli kimu tukikozesa. Ekipa ffe tumala ozinyweramu ne tuzisuula busuuzi. Ne mudampinga mu kitundu kyaffe. Actually wali tugenda balaga wali amacupa kiki gakola wali balabe that picture. Yes. But thank you for working. Thank you for being hardworking. Yeah, we are trying. We are trying. We are ziza. Naye ajja ne tumuguza. So kati eno gye bayita ennansi. Organic nnyo ekulidde ku BSF yekka. Kati njiwe wansi. Nedda iwa mukali akatule kaliko laba kali oko ku mabbali. Gwe wambadde ako. Okay. Engerete misi. You can capture him from the other side. Wali mukati. Officer. Nga nkambwe. Sibwagalira ddala. Kasita oba n'ezo oba togenda kuddamu tawana mmere ya nkoko. Wow. Zinyumirwa. So tulina ne competition, tulina competition ya protein. Byonna biwa? Byonna biwamu. Wow. Yeah. So they are going to bless you today. Your Aussie feedings.
This is really amazing. So project yaffe eyo kati ekuza mangu enkoko okusinga ate emmere yayo yebakuba okusinga eri emmere gy'ogula ate wano toteekamu mazzi ga kunywa. Wow. Ate eri emmere olina okuteekayo amazzi g'okunywa. Tegeeza oba tolina ssente zigula mazzi enkoko yeesobola ositavinga neefa just kulwa nnyonta. Naye ate buli weerya envunyu naye oba togiwadde mazzi nze gambye zino kwe zikulidde. So eno project nnungi nnyo nti ogikolera mu kafo katono ate n'osobola okufunamu. Naye nga Katonda baba tuyambe tusuubira okugaziwa. Abantu katubalagako kweno ku kye tuyita building material ya glass. Yes, so tubalaga amacupa wali nga temumanyi kye gakola. So kino kye gakola ge bakozesa okuzimba. Look, birabika bulungi. Wow. Ne muli bagezi nnyo. So twali yaffe eno yali erabika bubi nga tulina ebiveera byetwakubako nga obimanyi ebya ghetto. Naye twafunayo wali omukwano gwaffe yatuyambako okuwandiisa ekibiina kyaffe. Yajja n'atuwagira amagiraasi. Yava mu Spain. Yajja n'atuwagira giraasi n'atuwayo emitwalo nga 4. Ne tugamba katufunye zino ezaawamu katuzimbe toyi yaffe. So eno toyi era omukyalo oli omulabi aleese West. Era zina akola ki? N'agendamu. So etuyambako okutuusa service ezimu abantu zibatandifunye. Ate eno toyi buli luvannyuma lwa buli lwa Sunday tugikolektinga tulinayo tubitereka ate n'afuuka maniwo okumala omwaka mulamba. Soka okiddemu ekyo. Eno toyi buli Sunday mugijjamu. Tulinayo zi bucket zitukozesa tuyitanga septico zaffe zetukozesa ne tuzijjamu buli Sunday tulinayo tubitereka mu bin kuyita compost bin. Ne zifuuka maniwo after 1 year. So wo wagazi tubiteeka kati muteeka for 1 year. Yes. After 1 year we mumujjayo mumukola ki? Aba ina genda mu garden. Mu garden. Yes. Wow. So tujikoze lwaki ono ono mwina mutereka for that period, that long period? Okubanga omuntu yakyasinza okuvaamu ebirwadde bingi ebiyinza okukwatibwa mangu abalala nga biyise mu mmere nga biyise mu bintu byonna. So kati omuntu woyogera kasasiro yabaalo oli omulaba ng'omubi ennyo naye tamanyi nti amuvaamu ate ye mubi nnyo tiyandizemu nayogera kasasiro nti mubi. So toyi eno mugiwulidde bagita compost toilet. Bagikolamu glass. Bagikolektinga buli luvannyuma lwa Sunday weekend yemu ne bamugjamu ne batereka that waste avaamu ow'abantu kubanga bagenda mu bantu ne bakola bamutereka for 1 year n'afuka maniwa ne bamuyiwa mu ki mu gardens. Era maniwa ava muno tumuyita human manure. Yes. Okay. Muyina gwe mubaguza tulina bituguze naye era nga tukyali eringa demonstration. It needs a big space. Kubanga mu ghetto abantu basumbizibwayo ne toilet. Abantu mu ghetto bapama mu buvera ne bakasuka. So kati mwakibateerawo? So twagiteekawo esobole okutaasa ku bintu ebyo. Enkuba bw'etonnya abantu balembeka amazzi. Kati olembeka amazzi nga neebawo yakusuulidde ebyobugagga ku mabaati. Kitegeeza oba ojja kulwala. So twasala ne tubagamba instead of okujja n'opama mu kaveera ojja n'osulawo mu kakubo kaffe. You better come there. Mujje toilet yabwerere. Wow. It's for free. Free of charge ate maintenance yaffe. So wali ndabawo oli kituma which? Eyo eringa demonstration farm yaffe ya fertilizer. Kubanga wano twali tulinawo ennimiro nnyingi naye ng'ate wolaba ezo ennimiro sente zivaawo tezisobola kusustaininga bantu babeera wano. In terms of paying rent, facilitation. So ne tugamba let us expand the project that can give us money. So kati okozesa abaana bameka wano? Tuli abavubuka mu kibiina wano tuli abavubuka 10. Naye ababeerawo nde bases bali 4 basobola okwasaganyako emirimu. Naye nga bwe tuba tufunyeyo ku kasente tutera okuemployinga abavubuka basinga kuva mu community yaffe. So mubadde mukigezezaako okuvaako wano mugende mu spreading all these
mu bavubuka bali abatamanyi kikiddako? Yes, mbaddeko side z'Essoloti tu trainings abavubuka ab'enjawulo, abavubuka abaagala okwesimbawo nga ba leader benkya oba abaleero nabo bajja ne basiga zino project ne baddayo ne baziyigiriza abavubuka bannaabwe mu gundi tu trainings abakyala abaagala okutandikawo bino ebyokulima. Kale tulinga ba model farmer mu kitundu kyaffe nti nabatulaba ku zi TV kati nga SSM media weze ne batulaba ne batuyita twakulabyo ku TV tubadde tusaba ojja otukolereko kino kati nga plastic recycling ekamo kyaffe basooka okukola plastic pavers. Yes. Muzikola lwakubanga teri sustainable business naye nga tutraininga kubanga knowledge tumulina how to process it. So na training yako abantu Essoloti, trainings yako abantu awe Mayuge. We have trained several people. And also these young kids abali mu masomero. Kubanga new curriculum yabagambe banonye projects ze bakola. Okay. So please, so kakati omuntu oyina any message esobola okuwa omuntu yenna ali eyo, omuvubuka, omulwana obuwala, omuntu yenna ali eyo nga essubi limuweddemu. Okay, anything. Kyenyinza okugamba omuvubuka yenna ali eyo oba omuwala oba omulenzi nti teweenyooma Bill Gates owaleero mutabanyi oba muwala we si ye Bill Gates w'enkya. Ate Bill Gates agenda ava walala nnyo naye agenda kwasolinga mu ngeri ye. So ekyo kyonyooma kyoba otandika okulaga abantu toddamu kikweka kubanga buli wokikweka ojja kuba oweremesa ebiseera ebyo mu maaso. Ffe tukkiriza nti tetwetaaga buyambi wabula twetaaga ba change maker. Tetwetaaga buyambi kubanga obuyambi omuntu asabiriza talina kyakola tekirina kyekikuyamba tekimala. Buli kaseera ojja kuboosa oyagala kukola ki bakuwe. So teweebaka ku ekyo kyoyagala okukola tokoma kirowoozaako wabula kikole. Oba kyetaaga mashiini gwe kwate weetaataagisa mashiini osooka okolewo then ebyetaagisa mashiini bijja kusanga. N'ekirala twenyumirize mu bantu baffe tubeera nabo. Kati ssaawa zino nze nina omukazi nina n'omwana. So kitegeeza byonna byenkola sibikola ku lwange wabula mbikola lwakuba nina abantu abalala bembeera nabo. So tugezeeko kubanga tuleetera bannaffe okuba abasanyufu bani okubanga abanyiivu ate n'ekirala tugezeeko okukozesa bye tulina tusobole okufuna bye tutalina. Kulwa Katonda n'ensi yange babita boogere Muhammad. Amen. Neyanze bawa ku namba y'essimu. Namba y'essimu eri 07 4 15 79 2 then endala tugenda gijjukira gidde mu Luzungu kanjisobe mu Luzungu. 07040 15 79 2 then waliwo endala 0754 79 24 66. Ze namba zetukozesa zibeerako 24 hours zirina ku WhatsApp. So tusobola okutraininga kyonna kyoba oyagadde. Osobola otugulako fertilizer tumuseera kireba ya 1000. Amagiraasi gaffe tetugaseera tutandikira ku 3,000 tulinawo ag'omutwalo tulinawo ag'ettaano ne gadeni zaffe eza spices tetuziseera nazo osobola okujja neweegulirako naye togera ne spices z'ewaka nolekera okunywa amajaani. Nze sikyanywa amajaani it's like now 4 years. So simanyi how is my intestine inside naye nga ndaba nnyo abantu babasomesa okuva ku majaani kubanga ffe wano tututwala substrates ze batupakingira so final content ne bajja exporting. So byebyo nno tubadde kamoocha naye nga njagala obbakubiriza n'obbagamba nti wano Quest Media tuliwo okulaba nga tu inspiring we uplift lives tube nga twongerako value ku society tukole fena because we know a lot is going on but maybe we can help someone there. Obadde oli awo ina space yo, yes, you can turn waste into gold nga mukirabye nti buli kasasiro wano akola ekintu ekyamakulu gwe wenyini byovaamu bisobola okukola ebintu ebyamakulu. You come here for training naye ebintu bino lwaki tubireeta wano nti tulabe nga ate
obaako kyoyiga oba kitegedde obaako kyoyiga twongere tafaali ku society yaffe twongere tafaali ku Uganda ate tulabe nga tusobola okukola ki tulabe Uganda empya enkya Uganda eyeeyagaza Uganda erimu abantu abayiiya Uganda erimu abantu abeeyagala abaagaliza ate era abagendera ddala mu maaso tuleme kwekubagiza tuleme kwekwasa abantu balala batutambule nga tuli bulungi nnyo nsigala nze Nabulime Esther S1 ku Talk with Essie we meet next time bye bye nina okwebaza weebaze ntwala omukisa guno okwebaza S media okujja mu kitundu kyaffe ekyekamooca neneebaza ne bannaffe bonna bateekamu akasente okubanga kati bana ba S media bo baleese kamera basobole okukapchalinga biki bye muteekamu ssente bituukewa neebaza n'abakulembeze baffe abatubeereyo ne batuteeseza neebaza n'abaplan Uganda okusobola okuallocatinga abavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo neebaza ne mukyala wange Babire Suzani okusobola okunkuuma akubeereddewo amiina weebale nnyo weebalire ddala